Tokyo yafasi. Yafa ddogo lya mu katale. Lino eddogo ly'omu butale. Mu katale kitegeza mulimu eddogo lingi. Era si ye mwana yekka yafa, kyali wa Tokyo yasooka okufa Jimmy. Era abantu bali bamanyiiza ddako kuba babiri be basooka okwegoberera nga bamanyiiza akola ki. Naye nga kibasooka okuba nti bo baali bakola nnyo ebyo ebitono. Siyinza kugamba nti oba ki, era siyinza kugamba nti ono yamutta naye ng'eddogo. Kuba omuntu Tokyo yasooka kubanga ali awo ali bw'ati. Ne batuuka ne bamusibe nakuba ebisenge yenna. Kale mu nnaku bbiri Tokyo mwe yafiira. Sigamba nti yamalawo n'omwezi. Naye nga yenna takyategeerekeka. Nze natunuulira Tokyo ne nkakasa nti bannaye ensi eno nzibu. Ne kakasa nti eddogo mu nsi muno gyeriri. Okitegeera era tewakana eddogo gyeriri era saba oyagamba nti kyeririiyo kiba kirungi n'omuleka n'atalirabako kuba era si kirungi ddirabako kuba nze nalabako ku ddogo Tokyo nga nze takyantegeera ng'ate nze ndikyaliiwe. Tokyo n'afa eddogo bwawe. Tokyo yafa ddogo era twamuziika eyo sayidi zeeyo kaliisize eyo ku lw'ekyotero eyo era rest in peace Tokyo. Naye nga ky'oba omanya waneeno mu bya fashion yali musajja w'amaanyi nnyo. Sijagamba nti Masaka yokka kuba ne abeeno bennyini kati Daisiriki yeto amumanyi Tokyo kuba bali bamukwano ni Daisiriki. Kyobola era nyina video gye nakolako emabega ne ngamba mu bantu abamanyi fashion Daisiriki mwali kuba Tokyo naye yali atya Daisiriki. Okitegedde era nga muwa respect. Tubaniriza ku Bamskin Events YouTube channel amanya gameza Ashimwe MC Campus Brown Daddy lunaku olwaleero tusinzidde wano ku Sim Lounge e Makerere. Kafo kalungi nnyo sobola oyitawokko n'ofuna ku good time n'ofuna ku byokunywa balina ne washing bag walinamu akamotoka osobola okujja n'okola ki ne bakakanyiririza. Olunaku olwaleero tuzze n'omu ku ba trending top stylist mu Kampala era ng'ono ayambaza abayimbi ayambaza baserebu bintu bingi nnyo byakola ate era naawe kenyini ali eyo ng'oyagala okunyuma n'okuwabulwa n'okusomesa batya bwe bambaza ye nyini abimala. Si mulala ye Stuart Closet. Stuart Closet ono tulina kuba tumubawa tumuleesa atuwe biki ebiri mu industry y'engoye y'okwambala biki ebitambula. By the way, ne trip yona tugenda byogerako just kyolina okukola kiri kimu subscribinga sharinga commentinga. We need that feedback. Bulotwa feedback kiba kituwa amaanyi okubanga tukunoonyeza n'okumanya nti ddala kituufu bantu baffe mugoberera. Stuart Closet tukwaniriza biri bitya Kampala ali atya? Kampala mwana era ali bwatyo Kampala kale jasi kuba kulemerako nga obimanyi Kampala wakulemerako kyekikulu kuba tewali kyangu ate era tewali mbeera ogenda gisanga nga nnyangu. Kampala alinga ebitundu ebirala jasi ekyenjawulo nti alimu abantu bangi okusinga ebitundu ebirala. Abatulaba mwana nze bampita Stuart Closet. Mwebale nnyo kubanga mwana mugoberera kyakabi ate era temujjangu okwo kuba buli mugoberera kiba kyakabi. Nze bampita Stuart Closet gemanya gange. Wonna ku mitimbagano. Nze kuli wamu kwendi ku Instagram. Abanjagala ku Twitter oba ku X kitegeera ku Snap ku TikTok basinga bamanyidde nnyo ku TikTok nenga nasinga kumanyikibwa ku Instagram kunenga nze ku Instagram sebeera Instagram yange simbi kalo kutwalize wamu amanye kwegali amatini si wabi kakati Stuart tutandikire ku mbeera y'okubanga ofuuka stylist kintu kino kyali kirooto kyo era ojjotyo ki? Ekintu kino kyali kirooto kyange kuva dda nga njagala okubeera stylist. Kale nali simanyi nti njatuuka mbeere nga nyambaza abantu nayagalanga nnyo ebintu by'okwambala nze nga nze okitegeera ng'era nga omanyi emabegako eyo biseera ebiseeko emabega trend nyingi ezibaddeko kwaliko okusiba obwakazipu n'ogula empale n'ogikwata peso n'osaaka akasi kale nga byonna tugenda tubikola kitubiyitamu okitegeera kati ate wobitunulira kati nolanga tubitwale tukola byali bya kidongo naye nga ye trend yali ekola ki yali eriko okitegeera abamu ne kakusaawa zino bakulaga nti babikola naye nga byakola ki yaggwako. Kale bwe nagenda nga nkyagala ennyo Katonda nanyamba nansobozesa okubanga nsobola n'okwambaza abantu abalala okitegeera
kale si kyekintu ekyangu naye kasita oba nga wekkiririzaamu okitegeera n'ogamba nti kino nkyagala ate era nja kikola. Stuart Closet atandikirawa era asibukawa? Stuart Closet asibuka Masaka naye ng'engoye naziyigira Kampala mu Owino. Kati nali njagala nnyo ebintu by'okwambala nagaana okusoma nga bukyali. Nagaana okusoma ne ngamba ŋŋanya okusoma. Kati maama waliwo omukyala yali akolera omwo ng'alina bbaawo atunda ngoye. Kati omukyala oyo yaleetanga yajjanga e Masaka n'asuubulangayo bundiizi biki ebintu menvu kale ebintu ebirala byonna ng'ajja n'abisuubula e Masaka n'abireeta e Kampala naye nga bbaawo atunda ngoye okitegeera. Kati maama wange n'amusaba ndeetewa e Kampala okitegeera ntundire ku bbaawo engoye era najja mu Kampala najjamu yali 2016 nenvaamu 2018 nga ggwako kitegeera nenzirayo e Masaka era awo ebbanga navaamu njiza engoye kuba nalinga ngomu nga tuyimba engoye kitegeera n'ofunayo by'ofunamu nebyoyiga byali byenayigiramu byali biki byali bingi. Kati awo kwe kuddayo e Masaka kitegeera we naddayo e Masaka naddayo nga womanyi nti omuntu abaddeko ewa esite nga kati nze neŋŋamba kati kyekiseera tandika okutunda engoye we naddayo sigamba nti nalinawo obusente. Waliwo omuvubuka baali bamuyita Muyanja Alvin n'atandika okuba nga nkozesa nga ntambuza engoye ye yalina sitooko Muyanja Alvin era Muyanja Alvin yasooka okunkozesa abo bonna abaddako okunkozesa era bonna balabira kwa Alvin naye nga era we mba nkola mbako obusente bwange bwentereka nga ng'omuntu alina ekyaluubirira nkubuulira gyenva kitegeera. Era bbanga ddene nalimala mu kutambuza ngoye naye ate mu kutambuza engoye abantu bammanyiramu nnyo kitegeera ne bammanyiramu nenfunafunawo ku busente nentandika kati ate okusuubula ebyange luli natambuzanga nga bankozesa nentandika okusuubula ebyange nga neekozesa kati nga neerondera ekintu ekirungi nekikuleetera negamba kino kijja kukolera okitegeera waluli nabaleeteranga ebintu ono byayina naye nga si oba olumu nange si bye nanditutte nga nange mba manyi bye nandibadde mbatwalira naye nga sina kyakkola kati neetuuka ekiseera nenfuna obusente bwe nali nentandisawo okusuubula awo netandika okuba nga ntambuza. Wali okola ne Kampala nsonga kye yavaako nogakanzireyo mu kyalo site yali egaanye Kampala yagaana ebyaddala negaana kuba omusajja oyo yali yampa ow'okusula nga wabwereere nali nsula eyo n'amasuba eyo Kikajjo eyo oluguudo baali tebanaba naddukola ebyo ebiseera erwali lwa nfuufu ng'eyo gyembeera kati n'atuuka ekiseera n'afunamu ebizibu bye ng'omuntu okitegeera. Sijja kulimba okumanya ebintu byali bibi n'essente ezanzizaayo mu kyalo e Masaka nasaba waliwo omusajja mu katale omwo musiraamu namusaba oba zaali engoye za mitwalo gyalinga nga 8 ne mugamba waliwo azaagala ngenda kuleetera seeti we nazitunda nembula neŋŋenda nenzirayo ng'ekibuga kiganye okulya kuzibu geziri nziza waffe kitegeera era najjanga ebyo ebiseera gawo bimanyi nakukyabbuwa naye era n'amala n'abireka kuba yakitegeera saali muyaaye embeera ye yali enkubyemu nenzirawa mu kyalo yamala n'abitegeera era nakati mu Owino mpitamu kitegeera Kakwatesi gwe yali akolera sikyamulabawo musajja mulala si oli yali ankozesa yali mulala te gwe najjako ezo engoye okudda mu kyalo ekibuga kyali kiganye kuba okutuuka ogenda nali maze emyezi ngenda nga sikyakola nga kutoba kuba natambulanga okuva e Namasuba paka mu Owino nga ntambula ate ne mala nenzirayo Katonda wanyamba bakyali bangawo balatiifu nga bampa ku byokulya bajjasimu kale nga emali omusajja yeeta kyateekawo ye nga ye yafunamu ebizibu naye yamala n'asituka kuba kati road yamala n'akwata yali afunyemu ebizibu bye nga ye byesinza gamba nti kino na kino kuba bibye naye yamala n'addamu n'asituka kirungi naye nga omusajja oyo naye yambeererawo nnyo kuba nze nabeeranga esite nga sisasula ennyumba aginsasulira kitegeera ekyokulya nga tugatta kitegeera ate we nayigirawo ebintu biki
nafunirawo n'emikwano mingi oshegeera era oshegeera era kati abamu kale tetweraba naye nga asobola okukubirako nagamba yongeramu amaanyi ekintu kye wali oyagala nkulaba kati okigoberako byaki byaddala oshegeera yongeramu amaanyi kati n'ebirala bino byonna we tugenda otuuka nja kuba nkugamba nkubuulire okutuuka okubanga ofuuse omuntu kwegamba abantu gwe balaba kati ntandika otunda engoye oshegeera we natandika otunda engoye ng'olwotandise okwekozesa ng'ekawungezi twali tulinawo edduuka lye twali tukiringirangako nze nalina mukwano gwange Tokiya yafa Tokiya yafa kati Tokiya ngamanyi nnyo engoye nnyo oshegeera nenge n'oyo nayonna bamutya yali wakabi nnyo era ogenda yali wamanyi nnyo ebiseera byali bya Facebook Tokiya nga wakabi Tokiya nga era yonna ngera ku Facebook nga gwoba totya Tokiya kwaliko ebiseera bingi abaali baliko mu bya fashion baswabulu waliwo n'abamanyi nga bo naye nga bo bangi naera nga nabo bamumanyi abo black fashion oshegeera naye nga ffe tebanaba tumanya ekintu tukyagala buki bwagazi oshegeera kati nze ate ekyanyamba nga nze ni mukwano gwa Tokiya ate nga Tokiya apangisa waka apangisa ku nnyumba z'ewaka oshegeera kati Tokiya nga buli kyendaba ayambala nfuba olaba nga nange nkiyiga nagenda nga njigiriza oshegeera nga mulabirako kati waliwo we twalinga tutuule kawungeezi we tuba tuvudde ogenda okutambuza engoye buli omu twakiringiranga ku dduuka lya Alawi ye yalinamu edduuka naye nga litunda bugatto buno obw'abakazi buize oshegeera kati nzija nti okufuuka mukwano gwa Alawi ennyo oshegeera nze najagala nnyo Alawi nga buli kyakola nze mbeera ku sayidi ye newe tuba tukayana mbeera kuki nze nga mbeera ku sayidi ye kale nze nali namutegeera ng'omuntu nga namutegeera shegeera nga bano bonna basobola okugenda bonna bagenze naye nze nensigalawo paka wanannyukira shegeera nga sikolawo naye nga tonzikubako enfuufu netuuka ekiseera nga mbeerawo nampaayo kampaayo nga nvudde okutambuza ki naye nga si wenkola kati netuuka ekiseera nangamba naye lwaki sikuweera ddala omulimu shegeera waliwo omukozi yali akolawo n'avaawo sijja kwogera byatuukawo shegeera netuuka ekiseera nga akyatunda buize netandika okukolawo nemba nga sikyatambuza ate eki mungoye wemba ngenze nfunayo bwenfunayo naye nga bwaki bwange shegeera kuba kale nga nali njagala nnyo ebintu by'okukiringa n'abakabi Alawi ye already yali wakabi era ne ku Facebook era nga Alawi wakabi oshegeera be bakuba ezo like ezakabi oshegeera sijja kulimba ye yali wakabi era bo baali bakabi oyo Alvini oyo Muyanja Alvini Alawi Tokiya oshegeera waliwo abalala bangi waliwo ne mobu naye yali wakabi kuba ye yalina modo yali modo nga yalina gundi gye yali alimu njerabidde erinnya naye nga ye modo nga wakabi era nga nabo bategese show tugenda ne tumulaba nga ffe tugenze laba mobu shegeera kati netuuka ekiseera kati we natandika kubeera ne Alawi netutuuka ekiseera nga tubeera ffena nga nze sikyagenda nawaka kuba ebiseera nali nsula waka nga mbeera naye twasulanga mmanju wa dduuka nga nze olumu nsula mu dduuka oshegeera nga ngamba ne mwana tuba tulina obwolumu okusulamu mu dduuka bajja tubba biki oshegeera oshegeera nga mpowamu kuba bali bamubbako ewuwe yasookera naye nga alinamu kafiya ako era ng'oba olumu nze nsula mu dduuka oshegeera nyinza osulamu ennaku nga 3 nensulako ewuwe oshegeera katulo nga tuyinza osula nga tunyumya naye nga alina ekiroto ky'okukola edduuka nange nga nyina ekiroto ky'okukola edduuka oshegeera naye nga bwe tuba tugamba anaasookayo yakola ki yanasookayo kati twavaawo kati wayitawo ebbanga ne tufunamu nze obutakkaanya naye esegere ebbanga nga liseewo ddene kubanze ebiseera ebisinga abaana okusinga otaka kati uganda basituwati bafuuse ekizibu bwemwe nga ku TikTok twawenza
for you toza scrollinga guli kati ate ebiseera byenkuwa ebyo ebiseera byenkuwa ne TikTok yayite naba kujja nnyo kubeera ya kugamba nti tuli ku TikTok kuba twalisooka ne tufunamu awo obutakkaanya buli omu n'abanga mulabe wa munne buli omu nga mulabe wa munne osegeera kati ate awo nakoleramu ebintu biki bingi osegeera ebyokwesito kati awo covid we yajjira awo ekyomukisa omubi mukyali wange mwe yafiira oyo Tokia kati we yafa nemmala ebbanga ddene nga nze sikyagenda na mu katale kusuubulamu bintu nga ninamu ennaku nnyingi osegeera kyali wange agenze nga nze mbeera waka osegeera netetenkanya naye nga mbawo kuba ennyumba zeri za layisi okitegeera oyiiya notetenkanya n'obeerawo nyumba ya kyetaano naye ng'erabika fiiti okitegeera ate nga biba biganye era oyitayo ewa mukadde n'akuwa kyakuwa osegeera kuba mama wange akola mu katale k'omu Nnyendo kyandi kumpi osegeera kuba ffe waffe we mu Nnyendo osegeera kati wayitawo ebbanga Tokia nga afudde Tokia we yafa neŋŋamba omanyi nino wayiseewo era akaseera ng'era afudde neŋŋamba naye kati ekiseera nzire mu katale nadda mu katale mu covid omwo nali inamu ebigoye bino bye nalinganga nti yafa ddogo lya mu katale lino eddogo ly'omu butale mulimu eddogo lingi era si ye mwana yekka yafa kyali wa Tokia yasooka okufa Jimmy era abantu bali bamanyiiza addako kuba babiri be basooka okwegoberera nga bamanyiiza akolaki siyinza kugamba nti oba ki oba ki era siyinza kugamba nti ono yamutta naye ng'eddogo kuba omuntu Tokia yasooka kubanga ali awo ali bw'ati ne batuuka ne bamusibe nakuba ebisenge yenayena kale mu nnaku bbiri Tokia mwe yafiira sigamba nti yamalawo n'omwezi naye nga yenna takyategeerekeka nze natunulya Tokia ne nkakasa nti bannaye ensi eno nzibu ne kakasa nti eddogo mu nsi muno gyeriri okitegeera era tewakana eddogo gyeriri era saba oyagamba nti kyeririiyo kiba kirungi n'omuleka n'atalirabako kuba era si kirungi ddirabako kuba nze nalabako ku ddogo Tokia nga nze takyantegeera ng'ate nze ndikyaliiwe Tokia yasulanga wano nga nsula wano naye ng'oba olumu apowana mu nnyumba yange oba nempowa mu yiye nga tuli ba mukwano nnyo kuba yatuuka ekiseera n'ava ewaka n'apangisa ewalala kati ate we yapangisa nange we nali mpangisiza ne twesanga eyo n'anfunirawo ennyumba tetubeera ffenna ekya Tokia nga kyekyange ekikye nga kyekya okitegeera nga tuli era nga oba onoonya Tokia oba olina onoonya Stewart okitegeera ojja tusanga aba era nga kizibu nnyo okuba Tokia atamanyiwo nga kizibu ayi era nga bamunoonya tugeze simu teriiko nga bakubira nzi okitegeera Tokia n'afa eddogo bwa Tokia yafa ddogo era twamuziika eyo sayidi zeeyo kaliisize eyo ku lw'ekyotero eyo era rest in peace Tokia naye nga kyoba omanya waneeno mu bya fashion yali musajja w'amaanyi nnyo sijja gamba nti Masaka yokka kuba ne abeeno bennyini kati Daisiriki ye amumanyi Tokia kuba bali bamukwano ne Daisiriki kyova olaba era nyina video gye nakolako emabega ne ŋŋamba mu bantu abamanyi fashion Daisiriki mwali kuba Tokia naye yali atya Daisiriki okitegedde era nga muwa respect kuba ye muntu eyakubanga olugoye olwa diti naye ng'ogamba nti lupya kati era nga naye waaba akola selection y'ebiseera ebimu akoppamu ku Daisiriki wakubadde nti Daisiriki yagenda n'akyuka n'abanga akuba kilasiki okitegeera takyakuba nnyo kiniga okitegeera ng'omanyi nti omuntu akyusizza embeera okitegeera naye nga Daisiriki buli fashion asobola omukuba okitegeera Tokia amaze okusikawo wayiseewo ebbanga nzize mu katale ntandise otunda engoye kati ngamba nyina okugoba ekiroto kya Tokia yali ayagala nnyo ebintu bya fashion nga alina n'abasajja abafollowing okwo ku Instagram ne ngamba nyina okugoba ekiroto netandika okuba nga nkuba ebifaananyi biteekayo ku IG mbikuba mbiteekayo ku gundi netandika okubeera nga ndi w'amaanyi ewaffe neno nga waliwo abamanyi naye si nnyo ng'eri bitegeera kati jjukira twali twafunamu obutakkaanya naani ne Alawi ebyo byebiseera kati nga nze ndi mukwano gwa Alawi nnyo Akiramu
kati nze nenekwata ne Akiramu nga tukuba nnyo ebifaananyi ne tutandika osomooza bano okitegera ate ffe ne tutandika obayisaako eggaali tebayi ate nga ffe tubukola ki ne tubayisaako eggaali ne tufuuka abaana batulaba era gwe wali nga toli wakabi kugundi kusimanya ku Facebook ng'ogenda kugamba ky'abaana nga tewali n'omu agenda kuwa respect n'oba otundamu obugoye ebyo ebiseera media Facebook ye yaliko ndowooza ne Instagram era Instagram ye ekyaliko kitegera naye nga Facebook nga yesinga buli mwana nga ali ku Facebook okitegeera okusinziira ku myaka egyo nga wogikola kinga kati ekiseera kitu mu katale muno wali osinziira ku dduuka lyo nalinga ngenda nenoonyamu engoye nengamba nengenda nenfunamu nengenda nentambuza nengenda nga nondalonda ku bantu ebyo ebiseera okitegeera kati wayitawo akaseera kagenderedde kyomukisa omulungi nengenda nentandika okuba nga nesuubulirayo eno obuliboota zigende site nengenda nembusala zigende site nengenda kati nenfunamu awo obusente mukyala bamuyita mama Stewart nangamba omanyi lwaki totandikawo akaduuka netandikawo akaduuka eyo sayidize eyo munda nga si ku kkubo nga kamivumba nga ngende nga zigeno neteekamu ne bugoye opya najja neno ddole zalinga nga 12 ne kaduuka nga kali nga siri amaanyi nnyo nga omuvubuka eyetetenkanya atandika duka litambula munda waliwo esayidize bayitawo kataapu ka bbulu nze njogera mazima kaduuka kati tufunamu awo obuzibu bwe twafunamu muzeyi wa kyali wange afa Alawi taata waafa kati taata we yafa wadde twali tufunyemu obutakkaanya nti tetukyakolagana era tetukyabonga nali nyina ogenda okuziika era we bambikira we bati naddukirawo mu kyalo era nasulayo kitegeera tukola emirimu nga wemanyi mu kufiirwa biki era yeewuunya nnyo mu bantu bonna ndowooza nze yasookawo okitegeera era naliwo ne tuziika ne tukola ki kati we tukomawo nga tumaze okuziika nvuddeyo nali ndi awo nga nze nga mbongako era we twaddamu ero ne tuddamu ne tufuuka baaki okitegeera olw'embeera eyo okitegeera era ndowooza yamanya nti kituufu nze ndi kyaliwe waddala oba okitegeera okitegeera era nga waba nnyusa ajjanako kaduuka gange nambongako kati tuzeemu okukolagana embeera eyo weeri ampe nkirowoozo manyi Stewart lwaki tetugenda e Kampala ne tukola edduuka ekirowoozo akimpa kirowoozo wakimpa nga mugamba nze sirina ssente zisobola kukola dduuka Kampala okuggyako nga ntunze lino okitegeera okuggyako nga ntunze lino ne mbaako n'obusente ne tugende wa esite kitegeera kirowoozo yakimpa nga ntunda dduuka dduuka balimpamu zaali miliyoni 4.5 munnange basooka ne bampaako miliyoni 2 wayitawo wiiki emu ne bampa ssente endala ssente kati wamala ozifuna naŋŋamba nsooke muweemu ebbanga ttini yafunyemu ekirowoozo ky'okuzimba jjukira zino ssente nzirina kitegeera kati wabeera waŋŋamba mpolaayo miliyoni 1 wenjimuwola waginziriza nange wemba nga nziryako jjukira mu katale sikyagenda kitegeera wemuwolako wanziriza sente yali nga azinziriza sijja gamba nti ki okitegeera nga tubeerawo mweyo embeera kati mu kaseera ako walinga bano bakasitoma abo tebakukubiranga bagawayo biseera ebyo nali sikyatambuza nnyo ngoye kitegeera ekirowoozo nkifuna miliyoni 4 zifuuse miliyoni 2 okudda mu katale otunda ki okitegeera ennyumba yagizimba ennyumba n'abasooka n'abaako wagikomya kitegeera ate nga ngamba ye ennyumba yasooka mmala gimala kitegeera ate ng'ebyo ebisigadde bitambula eyali aŋŋambye nti tujja site kukola ki okitegeera sente zange ne zigenda nga ziggwawo mpola okitegeera kati nga buli omu aŋŋamba wagamba ogenda Kampala edduuka olitunze olimu kitegeera sente zagenda ziggwawo mpola kati ngenda ntegekayo awo kaali ka show simanya bino holiday makers kataddemu ssente abaana tebajja ne kalyoka kansala kale baali bazze n'ebidongo ne bifa ekitegeera obudde nga bukyali abafuluma nga buli omu wagambye biri byafudde byaddako ssaawa 12 ekawungeezi kaali ka misana
nakateekamu ssente zaali nnyingi, kwaliko drive okulanga buli kimu okitegera nga n'obusente bwe nali nsigazaamu bwonna nabwo bukoze eki bugenze buweddewo okitegera kati nembeera nga kati nyina kwekwata alawi gwe nyina okubeera naye kuba yalinamu akasente wampaddeyo ez'okulya nga mbaawo nga tubeerawo okitegera katolonga ebyagundi obigattamu rent biki ebya renti natetenkanya ng'omuntu kuba jjukira naye nayinamu abantu abangoberera nga okitegera oli ayinza okugamba njagalayo ekigatto Stewart nga nkitumye Kampala olunsi nkifunyeeko eky'etaano okitegera ng'ekyo kimbeeramu abo bo tebaabulangawo okitegera kati wano tuvaawo we twali tuli ekyengulu tukkirira wansi okitegera edduuka okitegera kati yali kati kyali bwe yagula edduuka nga mwalimu omuntu kati ne mugamba naye omanyi tuveeyo wansi eryo edduuka kati omanyi kye tuba tukola nze kennyini mugamba eyo wansi ate gye tuba tudde ku kkubo lenti omusobole $200 si ssente nnyingi yali ayagala kujjamu bintu abireeta eno mu dduuka waggulu eno waggulu katale mugamba omanyi tuve eno mu nzigo ttaka kati tukkirire wansi watulabira tukkirira wansi tukkirira wansi kati tutandikawo ekirowoozo mpola mpola awo tutandika okujja ku TikTok mpola ng'olwo tuze wansi walabika bulungi nze nali sikola nnyo na TikTok ntandise kati wande tukolayo video egenda ekuba twagikola babiri okitegera yali yabino osimanya bano abambala ebigoye bya college simanya tunga wano sala wano video egenda eyitawo ekuba video weyitawo neekuba ng'etambudde tuddamu tukolayo endala video nayo ng'eyitawo ng'ekuba nga buli video gye tukola ababiri ekuba okitegeera kati tubeerawo nga kati tutuuka ekiseera nga buli omu ne waaba akoze eyiye video emu ng'ekola ki ng'etambula by then buli omu yalina account ye video ezasooka twali tuziteeka ku account yange ya Stewart Closet yolede yalina account naye nga nze siina account nti y'amaanyi era account yeyaŋŋamba n'okuŋŋamba omanyi Stewart naawe ogulawo TikTok okitegeera kati ne tutuuka ekiseera nga tulagirako engoye luli twali tetupositingako nnyo bintu bya ngoye ne tutandika okubeera nga mwana eno yonna batulaba omwana alaba engoye eziri e Kampala olwedde na wano weziri eyali atumye erudda w'e Kampala engoye nga alina kujja ku dduuka n'azikola kina okitegeera ekintu kikutte tutandise olaba nga tufuna ku ssente n'abagagga batwesiga batuwa emmaali kitegeera kuba tulina abagagga awo e Kampala twajjanga oli nakuwa emmaali ya bukadde nga 10 nga tetusasudde ne tugenda ne tukola ne tuleeta ki okitegeera naye nga abagagga tebamanyi nti emmaali eyo nze sifunako yadde ekiki kisobola okulaga wano essimu kuba nze ebintu nabikubanga n'ebifaananyi ng'era bateekangawo Alawi ne Stewart okitegeera ng'era oba olumu emmaali nze nzajja okuginona waaba tazze okitegeera naye nga abantu tebamanyi nti ze sirina ssente zenkola ki zenfuna bweba nfunyewo ekinene nyinza okufunawo ekiwaya okitegeera wefunyewo effite ekikulu kujjawo ngoye nga tugenda kutyakala nengenda era nemala nenzizza okitegeera nga ntambulira mu life eyo naye nga abantu balaba abavubuka abakabi bamanye edduuka lya faaba era nga abantu we bakola ki we bamanyi okitegeera kati netuuka ekiseera ebintu ebyo ne bintama kati olunaku lumu we byantamira Landiroodi agenda Manja Wamanja ngamba kyali wange oyo ampole ki ampole ssente wazimpola ngamba ogenda zimpa mu biseera ki ekitegeera mugamba nja zikuwe buno obudde bwe buti obudde butuuka nga ssente sizikola ki ekitegeera nga bwe nali mugambye nga ssente ze yali ampoze nziwadde Landiroodi ekitegeera ye ssente ze lunaku lw'oba omugambye aba azikola ki ate nga akimanyi ndi mu mbeera yakweyiiya ate nga musajja wange puresha gye yanteekako era olunaku olwo kuba nze saamugamba kye nali ngenda kukozesa ssente ezo wabula nazimwewolako nga ngenda sasula Landiroodi naye puresha gye yanteekako ye yasinga neŋŋamba katuweera ffenna sigamba nti wano nfunawo ssente eziri awo kitegeera kino ekintu ate nga nezoofunawo yayinza okubeera azimanyi buli kimu akimanyi okitegeera kuba ye muntu agamba engatto ya $10,000 n'ogitunda $15,000 ate n'azimba omutima okitegeera
kati bambeera ki embeera eyo buli omu amumanyi ku ebyo kitegeera kuba nze saagala nnyo mwogerera nnyo bigambo biki bingi saagala amazima gasigala wemba nnimba Mukama Katonda mbonereza obulamu bwange bwonna bwensigaza nfe nga mbonaabona okitegeera nze byejogera njogera bintu biki bituufu okitegeera netuuka ekiseera nga buli kadde tubeera tufunamu obutakkaanya ne mmala ebbanga nga sigendawo ku dduuka okitegeera naye ng'abantu babeera tebamanyi netuuka ekiseera nga vidiyo sikyazikolera ku dduuka nga nyinza okugenda tugeze nenzikolera ate ku dduuka ewalala ng'ewa Frost okitegeera kati ate eno n'azimba omutima n'anyiiga okitegeera naye nga buli omu abeera ngamba lwaki tomuyeeta omujjakola omuzimbye ate ye takiraba okitegeera kuba ensi yali temumanyi okitegeera Katonda n'akuyamba akawunti yo nebayisaawo okitegeera ate tewakomako ekyo n'obeera ng'opositingako engoye okitegeera kuba singa we yafuuka yakabi nemba nga nteekako biki ninga mpositinga engoye buli lunaku nzakeera nenzigulawo edduuka nendirongoosa okitegeera nga mpositingako ebintu tulinawo kino mujje mutugula nga wobimanyi byonna okitegeera era nga vidiyo zange zitambula nnyo okusinga ezize okitegeera nengenze byo sibifaako omanyi ono kyali wange n'omuganda wange tukola okitegeera ne ngenda olaba mwana nkula okitegeera ndaba nkula ate mwana sina kineekola kineeyongerako okitegeera ebintu mu nnyumba mbitunze byonna ndaba biggwamu okitegeera obusente bwe nali nina bwaggwawo okitegeera yaŋŋamba tugenda Kampala titugenda Kampala buli kadde aŋŋamba sooka olindeko ennyumba olwedda agimaze amaze ogiyingira mugamba yaŋŋamba tugenda mu gwakubiri ogwokubiri gutuuse tetujja Kampala kitegeera kuba yaŋŋamba tugendagenda e Kampala wadde tokyalina ssente ne buli saati gy'otunda ofunako 10,000 okitegeera tugende e Kampala ogwokubiri gwatuuka ate nga ndaba anziza bintu birala kati nempulira nga mbikooye okitegeera kati bwembeera mu bonze seefuna kuba siina ssente ate nayinako ssente okitegeera webabeera boogera balaga nti bampisanga abaana abato lwa nsonga nze siina ssente okitegeera basobola okugamba genda ondeetera ekyapati okitegeera n'abaana we bali awo okitegeera lwa nsonga takuwaamu okitegeera kati nempulira nga nze sikyetegeera ajjamu engatto nze azooza okitegeera kyali oyo yajjangamu engatto nendigikwata n'enjoozi nenzitwala ewaka oba nenzitwala nenzooza nenzireeta bano abaana betupangisa engatto zonna ne bazikomyawo nenzitwala zonna nenzooza nenzireeta okitegeera nga negamanyi wande tujja tuuka ekiseera tutuukeyo ffenna kuba ye yatuukayo kati ndaba yasobola okumpisaawo okitegeera nafunamu kyano Katonda nanyamba nenfuna omuntu owakabi gwe ntukwatagana naye ate era nesamuleka mabega nemusika n'atumanya babiri okitegeera nze olunaku lumu okitegeera nali ndi awo ku akawunti yange nga Kingisa ansindikidde message okitegeera nengamba Kingisa atasobola kunsindikira message no fake account kati nengenda nengamba alawi mob mukimanyi nti mwana mukimanyi Kingisa yansindikidde message kati Kingisa asobola okusindikira message ya fake account nange nengamba olenda bika fake account kati one day era olunaku olulala anterako message angamba wenyauti ngamba naye nedde muddamu omukulu angamba sebo nakusaba enamba Kingi ye nyini shegera nalindi awo ngamugamba Kingi nsindikire enamba Kingi nganterako enamba nga twogera na Kingi Kingi nga twogera wallahi Kingi newunya okubanga nze Kingi asobola okunsindikira message so munaye nateekangayo video obumu nga bumusanyula ate nyina video emabega gye nali nakola zalingezi eshegeera waliwo ogundi yali amumanyiira nga amwogerako ebintu ebyekisiru kati nze nenvayo nembyogerako kati nze nga simanyi nti ne Kingi asobola obbiraba eshegeera Kingi ng'akimanya kumbe aziwa obudde yaziraba era Katonda nanyamba Kingi nanjagala nansembeza era yatuyita ewuwe weyampita nagenda ne bakyali bange bonna twagenda okitegeera netugenda nemwanjulira ono nemwanjulira oli nemwanjulira ono era nemugamba tukola ffenna edduuka lyaffe aba babiri okitegeera era wande we twafunamu obutakkaanya olunaku olulala nemugamba nemunyonyola byonna Kingi idduuka si lyange kiri bwe kiti ne bwe kiti
era nembi munyonyolera byonna yajjange Masaka yayitangawo ne kuddu yajjange Masaka n'ayitawo okisegeera era ng'atugulako abayibi batwala ebintu by'obwereere King Sir yatugulangako era ng'atugulako ssente nnyingi esaati ey'emitwalo 3 nga tugimuguza mitwalo 4 ng'agigula King ebintu abimanyi yatugulangako buguzi n'agamba kambaguleko abavubuka babeerewo okisegeera King okitegedde baserebu abamu balinamu ekintu ekyo baserebu balina ekintu olw'okuba nti ye abeera wakabi nayagala ebintu bya bannatwale bya bwereere mbo naye naye King ye muntu akugulako ekintu ate teyeerabira okitegedde noba wamutwalira ekintu okisegeera sente nga yali bize n'atazikuweerawo era akujjukiza sente n'azikolaki okisegeera gwe ngolooza yabeera teyeerabira era King toyimukolangako ekintu nga tugambe nti kibi okisegeera ye muntu atasobola kwerabira okisegeera Katonda n'atuyamba King ate yatuyisaawo nnyo yatuwa amasannyalaze gaali g'amaanyi nnyo ddala nze kuba nze yajjanga ku live zange King ng'abeera ku live yange ne tunyumya abantu ne bajja nenjagalwa abantu abaali tebanjagala ne banjagala olwa King Sir okitegedde ne banjagala olwa King era abasinga bakutegeera ne bantegeerera okitegeera nga buli wamu we tuba olugenze kati one day twali tuli eyo nga twali tushootinga video ya Wantiti nga ndi eri emabega nali ndi mukuzaayo ngoye kitegeera kati nga za video eyo ya Wantiti mwaba yambaza King Sir fa bamwambaza era nali ndi mukuzaayo ngoye mu mmotoka nampita nga bamutunuzaamu kamera kati alawe yali waneeno nagamba Stewart jangu ngera yagala ndabikiremu baba bamubuuza nga era nange kolaki wendi okitegeera musajja waddala sijja kukola ayisawo basajja be waba kutegedde wodde emabega gobo ina bizibu byo byewammwe okitegeera era tosobola beera naye nosigala kyekimu kyoba omanya kitegeera kati nzirayo ku musajja wange kati ntuuka ekiseera nga nenyiye ngamba omanyi kansooke ngendeko essite kitegeera ndabe baile katonda tunaba kudda ku story okujja sita kati kyembuuza waneno kwa twabako nga King Sir mutanso genda nayo ku bivulu yayimba nga sise nebimu byayimba ngero mwalinga abakubidde nti banaye mujje mupeke bamwe mutwalidde nga yakabi King yankubiranga essimu buli we yajjanga e Masaka obanga manager wankubira ayinza okugamba kumukubira ku Stewart ndayitirawo kaawo Bisegera era nga wajja kafe tutula mu van nga tugenda bisegera olusi ajja ne motoka ye ne van nga kweri olusi najja ne van bisegera waliwo abayagala vibinga ne bakyaliwe nayagala kufena tuwe nga tutudde wamu tugenda nga tukuba emboozi waliwo tusuka obungi nga alina okubaako nga atudde mu motoka ye bwe bityo naye nga buli newe yabanga alina gy'alaga nga tagenda ng'agenda yita Masaka tugemba agenda Mbalala era nga nkubira ndi enzija okisegeera era nga kati King Sir ekintu kyalina ekyenjawulo kankikugambe waba akutegedde nga muli gange nawe olina gangayo okitegedde bali ne waba abategedde nga bonna kwegamba buli omu ne waba alina ennamba ye akubira ggwe okitegedde ne baba takufunyira akulinda okitegedde kuba kimanyi kiyinza okukunyiiza okitegera tayagala leeta buki kuba otayinza otandika n'omeramu akasajja kale King teyakubidde nze yakubidde oli kale ate nabali yabalabira kwani okitegedde kyeyakubirako ku Alawi teyakubirako yadde ku Mob yakubiranga nzi okitegeera era nga ne waba ayagala kwogera nabe era akubira nze ne mugamba kanzikireyo ku dduuka ngenda bakuwa okitegeera kuba waliwo yatukubiranga ng'oluusi ayagala kunyumyamu naffe okitegeera nankubira mbuuza kyekiro Alawi wali awo ne kanzikireyo ngenda mukuwa natuuka ne mukuwa oluusi wankubiranga era ndi nawe era nga okitegeera era tewali mulundi gwe nagamba sijja bba wasimulera era ngamba kati swati owulira otya nga King Sir ata mumwe mutandise omwambaza ate nga muli Masaka tubanga nene kampa waliwo abasobola okuba King Sir abamwambaza kangambe nti bangi ekitegeera abamuleetera engoye baki bangi naye King Sir ogamba nti fe abamwambaza
yayagala ensi etumanye bishegera yayagala abantu kugamba yali alinga nga atugulirawo oluggi oba kishegera Stewart Alawi bakola ki be banyambaza omuntu oyo ali nafa atuwe respect bishegera so sigama nti fa bamwambaliza ddala wabula wemba ndese byendese nabyagala abikola ki noli wabako byalese naye abikola ki abigula bishegera kuba yeye muntu ayagaliza taliko to tayinza gamba mbungula wano kintu buli waleeta kyayagala akigula bishegera ne jesi enkwatagana esingawo nyiza okubanza nfunye chance nenkwatagana naye nnyo nganze bishegera okusinga kubali naye nga obeerawo n'abalala bamuleetera ki abamuleetera engoye kitegeera kati so kati kizayo mu mazo omukwata temwafunako mu kaseera ako bayimbi balala bajja babagamba kibiki abayimbi weebali naye kale nze abamu sigenda bogera kuba abasinga abajjanga abasinga batunyaga n'otunyaga batubba abamu naye nga nze wesaagala nnyo mivuyo kale nze emivuyo njagala naye abantu abo kambaleke ekitegeera kambaleke kati before tetunaba kujja eno ku Stewart we Kampala waliwo akaseera kemwatuuka nga mwina ebigambo byamwe bimwagunjaawo letusenga ennyawuti mwina obugambo bwamwe obugambo mwagujjanga creativity evaawo kati kyali bwe kiti ebikwegamba TikTok eno giraba ojagala ennyo wakaŋŋambe buli TikTok nze kati abantu okummanya bamanyira mu kwogera kati mu kwogera ng'oluusi nyinza okuba njogera nenzisaawo ekigambo nga nange sitegedde gye kikola ki okitegedde kati video omanyi video oyinza okuteekayo video ne trendinga kati ogamba ngenda kuzaako video ki okitegedde kati ate n'ekirala twalina kyali waffe mobu nga musajja muyiiya era nga ayinza okugamba buno obudde topositinga video wano bino ebintu waliwo bino ebintu ebitrendinga kati tebasobola fokasinga ku eno video soka bino sooka obireke kitegeera era mob big up okitegeera kati naye kyenali nsinga ku Alawi okitegeera kyenalinga nga nze kyenyinza okugamba kyenali musingako nze nyina ebigambo bingi ate sitya okitegeera omanyi TikTok eyo oba olina ebigambo ebimu byotya okwogera kati nze nasalawo neŋŋamba omanyi nze buli kigambo nga nsobola okyogera ate nga nentuuka ekiseera nga kabe muyimbi mwogerako kitegeera kati na video gye nagamba Gloria Bugi watadde ennyawuti kitegeera ati buli omu nga yeebuuza ennyawuti kitegeera ennyawuti kitegeera kati nakigamba ekigambo abantu ne balyoka kitegeera naye nga ekigambo ekyo tekyali kyange ekigambo ekyo kyali mobu oba yali yakyogera oba yakyogera bw'atyo kati yalingawo ng'alinga akyogera kati ndowooza nze mbongo nekisigalamu lwakyogera nze sikola lwe nakyogera oba yali mobu yalinga ayiyiriza obugambo kati wande nali gondi Gloria Bugi amaze okuta obutambi okitegeera ngamba kati nali njogera video nali ngenda gamba Gloria Bugi waliwo ekigambo awo gundi kye yali atera okukozesa awo era mobo yalinga atera okukikozesa naye nga waliwo kati bino nga omanyi bino ebigambo by'abana abanige bibeereyo mu ghetto okitegeera kati kinali ngenda okukozesa bino ebigambo by'omu ghetto nengamba kati nenkozesa ennyawuti ekigambo nekikwata buli omu nga bu video ateekamu ennyawuti nali ndi awo nga ndaba abaniga bakikozeemu oluyimba langu ate terwatrendinga nga waliwo abayimbi oluyimba lw'ennyawuti naffe ne tukola oluyimba lugamba nabaye tebajja netukola oluyimba lwetumaye lujja tuyisaawo oluyimba lw'ennyawuti ennyawuti kimanya mu kibugina oluyimba lwatutuulamu feffe nyini twalukolera challenge nga mutwalo naye nga tiruyina gye lulaga Alawi yaleeta ekirowoozo era ne sente yazisasula kuba Golo King saa yali yatuyise na ku 4 points yali ali ku 4 points netugenda
era twabiri naye eyo ku hotero ne tubeera eyo bwe twavaayo era yali amanyi tuzzeeyo kumbe ffe tugenze mu studio wayitawo ennaku nga zizo alaba oluyimba ankubira essimu ngaola mwankubyemu ekiyimba kiri eno kiyinzita nga kimusesa bwe nyawuti mu kibugira Alawi yagamba tugende tuyimbe ebijja bijja baye bayimbe wano ebintu nga tebitegerekeka ne bayitawo tuyinza oyitirawo awo negambo kati negambo waayo omusajja agenda kuteekamu ssente shege tugende mu studio wetutuuka eyo oba neekyali eyo oluyimba olwo yaluzimba yali mobu nga yagamba muyimbe wano buli bigambo byonna bye twali tukozesa nga mu vidiyo bye twayimba okitegeera oluyimba twalukolera essawa ndowooza okuva ekiro paka nga ku makya nga tuli mu studio ng'ekigambo tewali n'omu yali kanze naye nayimbako oluyimba naye nga lwa hip hop era nga weeruli lwakabi naye naluyimba ne bakyali bange naye kati nga bino bye tuyimba sibimanyi era nalwo nateekamu layini zaali ntono tewali ku ffenna yali amanyi kiri awo ebigambo twayiyiza obuyiyiza era producer nagamba mugende njaddu basindikira okitegeera ate naye eyamuwa ekirowoozo yali Brian Skater agamba kati kana akaseera ke mutrendingiddemu singa muyimba mugenda kuyitawo yagimuwa anti mukwano gwa Brian Skater nnyo Brian Skater biseera by'emabega yali mukwano gwa Alawi nnyo kuba Alawi yali wakabi kati nagambye nti eno waliyo ababatya okitegeera kati amuwa obwambasada eruddawo eyo e Masaka yambasada wa gundi wa Kiriya Level wa e Masaka buli mwana ayagala okujja mu Kiriya Level e Masaka ayina genda wani wa Alawi okitegeera kati era nga buli kifaananyi kye Alawi ebiseera ebyo nga kiteekamu logo yaki ya Kiriya Level era abaana bangi abajja mu Kiriya Level ebiseera ebyo okitegeera kati gwava ne babeera ba mukwano naye nga bbanga ddene kati omuntu eyali amanyi Brian Skater ali Muyanja Alvin kuba yali abeera nnyo ne City era ng'abeera ne Babini Ganta abeera n'abayimbi bangi ye yali owakabi ennyo mu ffe okitegeera